tulaba mwebale nnyo kwekuumira ku mutindo buli kaseera omutwagala obulungi bwe muti. Olwaleero tugenda kwogera ku bintu ebirungi ebisanyusa naye nga sinnaba kubatuusa eyo. Puroguramu yaffe eno bw'oba ng'ogiraba nga tunnaba kusubscribinga waluddewo dda, genda wansi awo tunula olabe awali subscribe musubscribinge, genda awali like, you like, give us a thumbs up, you share, you comment. Tulina videos nyingi nnyo zetuweereza ku mukutu gwaffe. Kakati nga sijja kubalwisaayo mpozi n'okubajjukiza nti Sisters Empowerment Show eri sponsored by Urban Events. Video zemulaba ennungi bwe ziti ezimirira zikolebwa Urban Events. Oba oli olina omukolo gwo oyagala tukwate, Urban Events weeri. Ne St. Daniela Education Services, ssomero lya primary nursery liri awo Namayumba mu Wakiso District. Ntuwa abaana bagende basome. Tulina ne 7 Hub Enterprises esangibwa awo ku Ham Shopping Grounds. Tutunda ebintu by'abaana, eby'abakulu, eby'abato. Oba ng'olina by'oyagala ng'oyitiddeko awo, oba osobola n'okulesinga oda zo enamba z'essimu weeziri mututuukirire mutusapootinge. Waliyo ne Millions Bakery nayo era esponsoringa programu eno. Bw'oba ng'oli eyo era ng'oyagala ku sponsoringa programu eno, oyagala kufeaturingako, oyagala olina story ennungi oba ekintu kyonna ky'oyagala okuweereza abantu basobole okumanya, osobola okutukontaktinga ne tusobola okukyaza n'otubuulira ku birungi ebiri eyo mu nsi. Tusobola okutuukirira wonna w'oli bwe totya tutuukirire. Kaakati olunaku olwaleero ndi musanyufu okulaba nti neeyumbiddwako munnange Daisy ng'onyiridde luno. Webale kusiima Lydia nawe karedi kankubyako. Webale kujja ne tusinkana ne tutambuza ekintu kino. Nawe webale kiteekamu maanyi ekitutte ku level endala. Tuli ku high level. Kakati olunaku olwaleero engeri gy'olina experience mu by'okutambula okuvaako wano e Uganda n'ogendako mu mawanga ag'enjawulo. Omulamwa gwaffe ogwaleero guli nti bintu ki omuntu eyandiyagadde okutambulako e Bulaaya, oba atambula bulijjo oba eyali atambuddeko teyandibadde afaayo okulaba nti alina oba abeera nabyo oba abimanya. Okubimanya nti naawe kennyini bisobola okuyamba oba n'obuulira ku muntu ali eyo nga yeetegekera olugendo okuva mu nsi emu okutuuka mu nsi endala. Kaakati gwe mulamwa gwaffe ogwaleero tuweeko ku bintu biki ebyo bye tusobola okubeera nga tutunuulira era tufuba okulaba nti tubimanya era tubeera nabyo. Abalungi abatulaba mbaniriza nnyo mu puroguramu yaffe eno eya Sisters Empowerment Show. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga era tujja basaba mwogere okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga. Koza omulamwa oguliri agwoleeza olwaleero mulamwa mulungi nnyo, naye ate guno omulamwa ne topiki eno gye tugenda okwogera ejja kuyamba nnyo omuntu first time traveler ebiseera ebisinga, oba omuntu oyo atatambulangako n'agenda mu nsi endala. Ensi eyo terina kubeera wala nnyo ne bw'oba ogenda Nairobi kasita oba ng'osazeewo nti ogenda kukola ki kutambula. Ate ebintu bino bye tubagamba si bye byenkomeredde, naye ffe tulabyemuko olumu ku bintu ebitagenze bulungi ensobi abantu ze bakola ne tugamba nti kati tulina okuba nga tubabuulira ebintu bino. Guno gwe mukutu gwe tulina okukola ki okuyitamu okulaba nga tubabuulira ebintu bino. Ebintu byo bingi nnyo tebiggwayo kubanga buli omu ekimutambuza kya njawulo, naye bino bye tugenda okwogerako olwaleero bye bitwalira awamu abantu abasinga generally these are the general things nti for whatever purpose ekutambuza at least olina okulaba nti olina kalistiko kaklist kogenda ngaotiikinga kino kikoze kino kikoze kino. Of course ekisookera ddala
assuminga nti byogenda omanyiyo ensi kati wetegekera lugendo bamaze okuwa vizayo n'ebitambulizo ebirala ne pasipoti ogirina olina okusooka ne wekenneenya ennaku z'ogenda okutambula n'ozitegeera bulungi n'essaawa ebiseera ebisinga essaawa ez'ennyonyi ziwandiikibwa mu 24 hour clock ate nga ffe wano ewaffe mu nsi yaffe tubalira mu 12 hour clock so ebiseera ebisinga bw'otateekayo budde nyonyi neyinza okukuleka okugezanga ssaawa 3 olina kusitula ssaawa 3 ez'ekiro awo tutera okukyukiramu ejja kulabika ng'eri 21 hours 21:00 hours kati nno essaawa eyo olina okukola ki okubanga ennyonyi esitudde ennyonyi weesitula si gwe lw'ositula okuva mu makaago ogenda ate onnoonye ki olinye ennyonyi naye ate n'ekirala kyolina okumanya ku bintu by'essaawa ezo 24 hours nkireese kubanga olumu abantu tuswala okubuuza bw'ofuna tiketi yo n'ogikweka toyagala na muganda waategeere nti olomya oyagala surprising ate n'omaliriza nga okoze ki osembe nakyo kati ebiseera bisinga bw'oba nga teweekakasa travel agent akufunidde tiketi yeeyo osobola omwebuuzaako ye n'akuwandiikirako n'essaawa zaffe enganda zengamba enganda ze 12 hour clock n'akubuuya na bulungi naye ate era ebiseera ebisinga bakugamba olina okugenda ku airport 3 hours before nga liryali bwogambye so ekintu ekyo kikulu kubanga bwe bakuleka kitegeeza ne flight ze zijjako zonna olugendo lwo lwonna luba lukoze eki lwonoonese a kitegeeza olina okuddamu n'obuukinga ate ekyo kitegeeza olina okusasula sente oba oliawo n'ekigendererwa kyobadde ogendako nti ekisanga nga kiyise weeba nga workshop omuntu abadde alina okukutuma kweno okusanga ate baatandika egamba n'ogwotanya programu eyo yonna ey'okutambula so n'ekirala kyendaba olina okukola research wa gy'olaga kiki kyolina okugenda nakyo kiki kye batakkiriza ebiseera bisinga bwe tuba tunaatambula kangambe ng'ovanga wano mu Kampala wetuli wetusinzidde bw'ogenda mu kyalo olugendo lwebweru kamugeregerenyeeko olugano olw'okuva ewuwo n'ogenda mu kyalo olina ebintu byolina okunoonyereza n'omanya amazzi gyegali emmere eri atya bwe bityo kati mu ngeri y'emu naawe bw'onooba otambula ng'otambudde ekigere ky'ogenda ebweru olina okumanya embeera zaayo wetha eri etya embeera y'obudde ensi weeba nnyinyi ogwo togenda na kasweta oba bushop simanyi open shop back shop otuuke eyo nga tolina bwogenda kugula sweta so weebuuza embeera y'obudde yeeyo research gye tugamba weebuuza emmere yaayo eri etya olumu baba bakukkiriza okutwala ku mmere okikosigamba mmere enfumbe naye kati kanambe nga gyolaga tolinayo mmere gyosobola kulya okujjako osobola okusitula omuceere gw'omubawo kyakulabirako so gezaako okunoonyereza omanye gyendaga kiri kitya ate n'ekirala biki bye bakkiriza biki bye batakkiriza okutwala n'okweyisa ekyokulabirako waliwo ensi ezimu z'ogendamu nga bakugamba mind your business for example omanyi ffe abaddugavu twagala nnyo okumanya omusanze omuwala n'omuwala nga beekutte I'm giving an example of those countries that accept for example eyo embeera mukitegedde kati bw'osanze n'omuwala nga beekutte kati bw'obalaga nti kiki ekyo kyemukola tekikkirizibwa kati n'obeera ng'oli offended so olina okunoonyereza n'omanya kyekyo ekintu mu nsi eyo gy'olaga kikkirizibwa kati bw'onoogiraba weefuule nga atakola ki atakiraba olime kubeera offended otandike n'okwagala obasike kubanga obalabe beenywegera ate muwala kuki muwala kati ekyo nkireese okusobola okulaba nti abantu bayiga nti oyinza okutuuka awantu mwe temulabanga ekibi ennyambala oli ogenda mulaba nga ayambadde akakete kankayite kakete nga kiri okay naye ng'ate gwe oluwo gy'ogenderwa mu Uganda omuntu osobola kuwambala kintu nekigenda waggulu w'amabiri kati n'obusanga nga biri offensive to you so kola research ogende ng'omanyi ti gyengenda abantu bambala bwe bati mu sizoni eno abantu bambala bwe bati bwe bagenda ku mikolo ne bakuyita ku mukolo naawe jangu n'ekimuli oba jangu ne wine togenda ngalamasa bino bye bakugamba nti waliyo pate gwe n'ogenda bugenzi ngalomusa kati yiga embeera z'abantu
ate oziga otya ng'okoze ki research sijja kgenda nnyo mu details naye waliwo ne kye bayita culture shock nti waliwo ebintu ebijja zezo ze tuyita culture shocks ebijja okushookinga otuuke wali ogambe bulijjo ekintu bakikola bwe bati nga tekikugendejja bulungi naye olina okgenda ng'obwongo bwo obukoze eki okweperalize mpozi naawe olinayo byomanyi byosobola okutubuulira awo obyogedde nti nga research era kati nga bwongambye nti era olina okunoonyereza ekirungi ennaku zino omukutu weeguli intaneti obiyita mutimbagano okugemera wala ebintu ng'ebyo n'okola research ku mbeera y'ensi socially economically ebiwa ebityo kati of course naddala research lwaki tumwetaaga n'okumanya nti bw'oba ogenze mu nsi endala togenda genda na Uganda shillings ensimbi ezo shillings zaffe eba sente ezaffe oba olina okufuba okulaba nti ozikyusa okusinziira ku nsi gy'okola ki gy'ogenda bwebeera Europe basinga nnyo okozesa euros kubanga naye ne bona otwala US dollars olumu tebajja kukigira nnyo naye at least US dollar nti eri everywhere seera ebiseera ebisinga abantu abasuubuzi oba abagenda okusoma abagenda okubeerayo akyusaako ku sente ze mu dollars oba ogendanga UK balina nabo sente ezaabwe nti pounda nti oba pound webeera kwegamba olina okumanya ensimbi ziri mu gundi kino nga bwagambye research kubanga ebintu ebimu tetubiteekinga for granted ate abamu tebakkiriza na cash balina limiti yesente gyolina otambula nayo so kuba okulaba nti bw'obanga ebintu byogenda okuba bijja kwetaaga sente nnyingi totambula na sente kubanga ensi ezisinga tezikkiriza cash engaffe nti ogenda kugyayo sente zonna z'oguzeemu ettaka mu Uganda shillings zitambule nazo ku airport mu nsawo yo oba kino ekisawo mu Sofia ekyo kiba tekijja bakukwata kituufu so ebintu ebyo tuba tulina okukola ki bitunuulira mpozi n'ekintu ekirala kyendaba mwezi ensi n'oba olutambula olina okumanya ebyennimi n'empuliziganya empuliziganya in terms of olongerezeganya batya naye n'ekirala olina okubeera n'esimu communication kati kansoogere ku ky'olulimi waliwo ensi z'ogendamu nga ne bwoba omanya oluzungu tosobola kukola ki kwegamba olina okalabiziganya bo tebakozesa luzungu kale wadde ebiseera ebisinga tumanyi nti oluzungu buli omu alwogera naye ate waliwo ensi oluzungu si mother tongue yaabwe it's not their national language so bw'oba ogenda mu nsi gezaako okumanya nti communication ebeera etya language ki gye bakozesa how do you communicate? I'll give you an example bwe twagendanga e China nga bwe twabagamba gwe bw'ogenda e China ng'omanyi nti ogenda kufuuba oluzungu olulungi ojja kusemba nakyo kubanga omuchina ajja kukwata ki kategeera fluent English olina okwogera olulimi olumenyefu oluzungu n'ogamba nti omubuuza kino ekintu kya sente mmeka omubuuza this one how much kubanga bw'ona oyogera how much is this machine nga olwo oluzungu lwammwe lwemufuba ng'omuchina najja kutegeera ye ategeera ebigambo bibiri how much nebo bakozesa calculator kati so olina okumanya bacommunicatinga batya bakozesa card business card bw'otuuka kuwa taxi omulaga bulazi bwaki nakola bukozi n'oyingira esente bweziti kati tulina okumanya nti ennimi kintu kikulu nnyo kati nti bw'oba tomanyi lulimi ocommunicatinga otya kosi buli nsi erina olulimi lwayo oyinza okufuna omukisa ng'ensi gy'ogendamu eyogera oluzungu oyinza okufuna omukisa n'ogenda mu bawarabu tolina kwetegeera muki mu luwarabu kati weefubeeko waakiri ofuneyo ebigambo by'onoosobola by'onootandikirako nga okubuuza okwebaza okusaba emmere ebyo ebiri bikozesebwa ate weefubeeko oyiga n'olulimi oyinza okuba ng'ogenda kusomerayo oba ogenda nga Germany ne bakusanga nti ebintu ebisinga kaganda ogenda e Germany ogenda balanzi biri mu Ludaaki wadde boogera oluzungu naye nga baagala kupromotinga ki olulimi lwabwe ate ng'ogenda kubeerayo ebbanga ddene oba ogenda kubeerayo nga resident gezaako okufuba okulaba ng'olulimi okola ki oluyiga
bw'otokuyigira bano of course manya nti olina ogenda ng'olina open mind tojja dduyigirawa eri gy'olaga otherwise ojja kufuna obuzibu nti emirimu gyonna bw'oba ogenze kola for example giyinza okuba nga giri muki gikwetagisa okuba mu lugero oludaaki oba olujamani kati n'olemesebwa ate era nekyakulimi olina okuba nga muli oyagala okuyiga okuluyiga kubanga woosookera oyinza osangayo nga maybe woosookera bantu nga manyiko ku luzungu naye nga ennimi endala nazo nalwo ngaalogera omuntu oli ng'agezaako okuyigiriza nti oba nga we babuuza oba biki naye ate gwe nga weesuulirayo gwannagga kati awo omuntu oli naye agezaako okuyamba oba omumalamu amaanyi so kiba kirungi n'obeera nga weewaddeyo era weewaayo okuyiga ekigambo kimu oba bibiri kati ate olaba ennimi zaffe enzaalirano ate ate ezo zo tezirina we zikolera wadde okujjako nga gwogenda osanga muntu nga gwe yali nga era munnayuganda wa kika oba wa mu region yo kubanga era oyinza osanga munnayuganda naye ate nga naye ava mu region ndala ng'embulu oba mu central oba mu west ng'era still ne bwonooleetayo yo tribal language era temujja kukwatagana so kati awo olina okuba nga ne mindset okutereeza bulungi of course ekyolulimu ekyo era kigendera ddala nekozi n'okusoma kubanga waba toyagala kusoma muli ng'ogamba nze Uganda yantama okusoma byonna nze nabireka mbirese naye nkubuulira nti ndowooza tolina wosobola kyewalira okusoma kwe tutegeeza is reading si kusoma bitabo but learn how to read right from your passport even passport yo ogyetegereze wali amannya go newa gy'olaga visa ticket yo egenda wa newa gy'ogenda omala ojja tuuka wali ng'omaze okutuusa ku immigration bakubuuza where are you going oba olagawa nga kubanga tewasomyeko bayinza bakuteereddeko maybe state ndala bw'omanyi oyinza obakamala kati nga abatera okugenda obayo mu America because sister bw'omanyi yali maybe Virginia naye nga ku documents owoolaga maybe is osoose kukwatana ne mu Washington ate olina okuva mu Washington ogende mu state kati oli mu Washington ate bakumanyi kati ate oli yatunulira documenti naawe byoyogera kati y'omuzungu talina nnyo budde awo abatakutegeera akugamba bugambi step aside akole ku balala kubanga kuolabika tomutegeera byoliko tomanyi naki kikutwala akubuuza because ekitukubagambisa nti nsome actually read the information byolina ne bwaba otuuse eri soma ebintu ebisinga kubanga bwebanga baasi omanya bakugamba it is bus stop number 5 ati gwe bw'otasoma n'olowooza nti ojja kubuuza abantu b'ebweru tebalinga ffe wano tojja kubuuza sibyota noseru nagenda ku bus stop buulyeruwa yes waliwo abayamba naye engeri abantu gye beekengera ennyo abaddugavu balowooza tuli batujju abalala balowooza musitudde enjaga abalala associatinga abaddugavu with the criminal activities kati abayinza okwekengera kati okwewala eyo embeera ey'okulowoozebwa nti omumbuuza ki gezaako okusoma information gy'olina buli kaseera buli kadde ne bw'oba otuuse eri bayinza okuba nga bakugambye ogenda kubeera ku address number 123 Kwena Street n'omuntu n'akunyuma mikono bakuwandiikidde nti bw'otuuka eri omuntu agenda okunona agenda kuba alina akapapula kuliko amannya go naye kati nga yoyo omuntu yalina okutuusa wadde ogenda okusula oba wogenda okutuuka naye we olowooza nti otuuse omaze weetoloola naye ng'omuntu babikuwandiikira ndowooza ng'emyezi 2 emabega naye lwakubanga tewafaayo kukola kiku going into details ogamba ebipapula bingi byonna byakinze ngenze nfunye visa naye osobola n'okusigala awo airport ate n'ekirala mpozi tekyoyogeddeko kinzijukiza olumu sijja kwogera mulundu kinaye waliwo ebiseera bwe twatambulako nga tugenda mu workshop
genda mu nsensi sijjabyogera kubanga abantu bajja kutegeera naye obuzibu bwe tulina ffe nga bannayuganda obutayagala kusoma era kyokolanga omuzungu agamba if you want to hide something put it in a book nti ne baba bakugambye nti eddagala lya covid liri mu kitabo bwekiti era omuntu ajja kugamba ekitabo kigamba ki kati bwe baatuweereza emails baatuwa details zonna nti bwe munaava e Kampala mujja kutuuka mu Nyonyi okonektinge bwe muti naye kati akazibu kali luddawa okuvayo ku airport ku destination country nga batunnyonnyodde nti bwe munaavaawo mu email buli omu bamuwandikira nti bwe munaavaawo mujja kusanga omuntu ayina ka signpost ku signpost okwo kujja kubako agamanya g'ekitongole gye muva ensi temugenda kubako personal names omuntu oyo ajja batwala buli omu motoka ino batwala netuwa further details zaali nyingi ajja nabbawa ssente awo ku airport ssente ezo zakukola ABCD zamulyangu naye kati olw'obutasoma abantu bwe twatuukaawo ne batandika tumaze okujjayo ne batandika okubuuza nonno bantu basoma ye kati wano tugenda kuvaawo tutya era tugenda ssulawo nejjukira bw'oba ng'onootambula olina okumanya gy'ogenda era ogenda tuukirawa naye tebaavaayo nakumanya wano wonna nti bwe tutuuka eri mu destination country tugenda kusulawa naye byonna mu email byali bikola ki eri yensonga lwaki tubagamba era senga tebaali n'abantu abamu abaali bamanyibwa nga yali group baali bajja kubeerawo naye ng'omuntu abalinze ye ali wabweru eri abalinze kati bwe twasisinkana omuntu oyo na buli omu n'amuwa ebbaasa byali mu email nti mujja kusanga omuntu oyo ajja bbawo ebbaasa eyo mulimu ssente bweziti za ekola ki kati oli ng'afuna ebbaasa nga gamba ate nebbaasa yaki kubanga omuzungu akimanyi nti okusobozesa okuvaawo enkeera wogenda okusula ojja kwetaaga ki ssente kati ekintu kino nkireese okubalaga whatever purpose beogenderanga oyinza okwesanga nga tugenze mu workshop nga nze bye nali menzeeko naye ng'ogenze ku bibyo oli akuconnectinga aku inviting eri ebweru n'akugamba nti bw'onotuuka ku airport ojja kufuna ka taxi oba ka yellow taxi oba n'ennamba z'essimu bwe n'otakola ki n'otasoma nolowooza nti ojja kubuuza so ekintu ekyo banaye tukigenderere nnyo mu abantu abatambula kubanga abantu tebalina budde bukola ki bwagala babuuzabuuza nnyo first of all ne accent zammwe ziba za njawulo ku bye boogera ate ojja kuogamba pardon what have you said ye nga yagambye ddala I don't know kubanga ate jjukira nawe omuntu azze okunona baba bamucontractinze ekitongole nti bagenda kunona ye bamugambye ennyonyi etuuka saawa bweziti kati nga ye amanyi bwe saawa bwezituuka of course mubaamu kaalaawensi kaddire kati bwatuuka nga gwe watuuse dda mwenna weemuli naye mwenoonya tomanyiwo dda kati oli ye ayagala genda akole omulimu omulala baba bamusasuza eza parking biki kati obudde bwe buweddeyo weyandikunoonyeza naye n'omuzuula obudde buba bugenda kati olumu wotayanguwa nnyo kwenoonya wawodda n'ekiddako osanga oli akulese noli alowooza oba tewatuuse naddayo kati olaba bw'osigala awo n'obeera ate mu ssente nnyingi kubanga okubeera awo ate oba toziyina kati ng'ekyo ky'ogambye bakuwadde ssente zituuseeyo mpozi n'ekintu ekirala bijani kituyinza okwogerako mu basa kwekyo omuntu olina okweteekateeka ekyandibadde organization olina okweteekateeka mu mbeera Lilian kyetusobola okugamba abalabi baffe abalaba Sisters Empowerment Show tolina okumanya muotambula olina okubeera organized organization etandikira ku biri bye tusoose okugambako ebyokweteekateeka ebiwandiiko byo naye ne organization such a manner that bw'otuuka gy'olaga oba nga tonnatuuka kankuba ekyokulabirako ogenda ku airport manya nti nno passport yo erina kubeera wa ne tiketi yo ogiterekawa essimu yo ogiterekawa kubanga bw'otabeera organized otuuka wali notandika okufaalinga ku airport wano bakubuuza passport eriwa ate ebintu bigwa okimanyi wegakola ki wagisanga then n'ekyokubiri olina okumanya kiki kyolina okutwala mu migugu gyo gy'olaga kubanga ebiseera ebisinga omuntu ye bw'agamba nafunye ekyeyo ngenda wa
genda bweru olumu n'apakira engoye nyingi nnyo n'atuuka wali nga talina wakolaki wazitwala olumu n'apakiramu ebintu ebitakkirizibwa kangambe nga ebisolo like products animal products for example oyinza okutwala naye nga mu nsi eyo gyotwalamu enyama tebakukkiriza kuyingizaamu ki nyama then n'ekyokubiri olina okweorganizinga nti sakyembaana katonda ani agenda okukutwala ani agenda okukuresiivinga eri gyolaga ye era bw'otambula okubanga n'otuuka eri kati kangambe ogenda kweyiiya kati twogere kubana abaana bagenda okukweyiiya olina okumanya ntuukira waani yeyo organization getumanya so si kutuuka wali ku airport osanga omuntu omugambe nsaba buyambi kubana bayinza n'okudipootingirawo so you have to be organized both physically omubiri gwo organized ate nga bwe bakubuuza ebibuuzo omanyi ekyoliko nga ntolabika nga muntu ali disorganized kubanga ekyokulabirako gigala otwala Dubai airport omuwala ne bamubuuza where are you going to sleep ng'atunula wansi n'omusajja namubuuza ogwo which hotel are you going to sleep in kubanga yalina boyfriend we mukukira kati mu kifo kyokuba nti yandibadde asomye ku ticket mu kifo kyokuba nti yandibadde organize waki kibuuzaamu yatunuliza omusajja n'atandika okwengula yamugamba atya step aside n'abeerawo ffe ne tumuyitako tuli mu layini ate nga layini yali mpanvu omuwala n'abeerawo ne tumulekawo ne tugenda ne tutuma ebintu byaffe ng'akyali awo andaikanibedekota because tokola ki tomanyi owadde olaga of course ne communication era almost bikwataganira wamu nti bakubuuza ddamu no communication can be verbal and non-verbal how do you behave bagambye step bakugambye olagawa otunula wansi look straight in the camera otunula mu side kati oli ali ku mulimu ali ku budde ebyabwe bya budde so byonna n'abantu b'obadde obeera nabo oba olina okubabuulira nti wadde olaga pulaani ye eri etya basobole okuyamba just in case buli kimu tekigenze bulungi wabeera wakwatireko kubanga amanyi wadde olaze ne bw'otuukayo era abantu obawe ku feedback nti natambudde bulungi kino kiri bwekiti ne bwekiti newankubadde buli kimu bw'oba olaba nti omazeeyo oba omazeeko era olina okusigala ng'okola ki ng'ocommunicatinga n'abantu b'olese emabega nabo babeere ng'omutima gubali wamu si kubeera nga beeraliikira nti eby'ennaku zino nabyo bimanyi ne bw'ova ewaka ng'otambuza bigere tomanya kiviirira kati ate eri ng'ogenda mu bbanga ekika kyonna oba okoze eki okyeraliikiriza kubanga nabo baba bakyakwagala ng'oli mu bwa mugaso ku kintu ng'ekyo mpozi nekyo ekya communication olyongerako tulina okulaba nti abantu baffe tubategeeza emergency contact person aba omuntu eri gy'olaga kubanga ebyo mubijjuza ku foomu naye ate omuntu ng'obeera naye wanawaka aba amanyi simuyo kabiga ng'oba onoogenda nga amanyi simuyo naye ebiseera ebisinga simanyi wadde otuukirawo kati bwabeerawo obuzibu oba tonnaba kufuna layini etwako ki abantu ne babeera nga beeraliikirira kati banaye oba onootambula funangako nnyo ku kontakiti y'omuntu eri gy'olaga okisharinge n'abantu abeewaka nti bwabeerawo ekizibu basobola okubeera nga bakomuniketinga oyo yatuuze oba tannaba kugamba ne batabeerawo mu bbanga kulinda paka bwe olikola ki olikomuniketinga kituufu nnyo ekintu ekyo kati of course nga bwe tugamba nti bw'ogenda olina okuba buli omu abeera ne pakasi lwakyagenda okuva mu nsi eno gy'alimu agendako mu nsi endala bintu bingi kusoma kukyala okukola kwegamba bintu bingi naye ng'otuuseeyo of course obeerako nekyogenda kati nga nti oba tugenze kusuubula oba ngenze kusuubula kino na kino naye oyinza otuuka eri ng'ate kyoyagala oba edduuka lye wali oyagala okugulamu ebintu nga tebaggalawo obijjukira nga bizinesi yakyuka naye tetugezaako kugamba nti olina okuba nga olina open mind nti obwongo obulekane gezaako okunoonyeza ku birala ne ideas endala ku bawi b'amagezi ku muntu akunyamba
sigalira ku ekyo kyokka muli kyolowooza ekyakujja ewaka nti bw'oba ogenza okusoma fine kisinziira oba omanyi nti eri ogenza osoma obanga abengerayo postgraduate masters olina okumanya amateeka gaayo abamu osobola okusoma nga bwokola abamu oba tosobola kukola wadde wandiyagadde obeene Uganda mugamba nze ngenda kusoma naye n'omulimu nina ogunoonya sidda kampala nze nkozeki mazeeko naye nga tomanyi nti etteeka eri terikukkiriza ne visa gy'oliko kati olina okuba nga obuuza ki ekikola eri okuva ku ekyo gwe kennyini obwongo bwo bw'omanyi oba kikyomanyi nti okusobola okukolera. So the open-mindedness is what we are trying to talk about. Oyinza okwongerezaako ku kintu ekyo n'ataba rigid. Kubera open-minded oyinza okubaano neweesanga nti eri ensi gy'ogenzeemu balina engeri oba gye bakolamu ebintu byabwe nga benayogeddeko. Kati olina okubeera open-minded n'omanya nti abantu tebagaa kuyingirira mu affairs zaabwe. Bino byobuliza akola ki kati ova wano obuuza nagenze wa sisita wange akola ki oyagala omanye buli kimu. Tugamba obeere open-minded tetukugamba nti ate noonyiriza naye bitakola ki nebitakukwatako. Manya wookoma ng'ogenze naye beera open-minded nti keep your eyes open. Olumu wabeerayo opportunities ng'olina okwebuuza nti bana kino kikolebwa kitya oli nagamba okutuuka wano olina kulinnya basket n'obeera ng'oli open-minded so si rigid nti nze nagenda ndaba nnamba nkola bwenti ne bwenti. Sometimes you have to open up your mind osobola okufuna information endala gy'obadde tokola ki tomanyi. Kati ate n'ekyo ekintu nti nga bw'ogambye okumanya engeri ebintu gye bikolebwamu. Kati olumu twagenda ku musomo naye nga ennaku ebbiri ezasooka abaali batusomesa nga baatulagirira ng'olina okukwatawo baasi. Ezo baasi zirina numbers ne district zaayo kati nga bw'olinnya namba endala ojja kubula. Kati nga ennaku ebbiri ezasooka baatutwala nga bakulaga era ne baasi nga zirina bukaadi obuyingisasula sente noswipinga n'oteekanamu oluyingira. Kati twagambye organisation okera ku makya nga kaadi eyo wagisudde kitegeeza tojja kusobola genda kutambula genda kusoma ate nga bakusasula olina okusoma. Kati nga baasi wekuteeka station weeyina okoma olina okutambulawo ndowooza kulinga nga waliwo nga kilomita ngambe nga 3. Kati remember mulimu ebizimbe bingi byotambula of course ennaku ezisooka oba ogamba bannange abatambula eno bulijjo osobola okutuuka. Kati nga kye baakola nti ennaku ebbiri ezo ezaggwako ne batuleka kati mwekole ki mwezzeeyo. Remember bali kati ffe sipiidi yaffe ntonotono abantu abasinga gye bali abali fast naye otambula mpola kati muli mu gurupu oba omulese mabega omu webiti. Kati ate woobanga tosobola kumuvinga okubeera ng'oli slow fine naye ng'okwata nti maapu eri wano nzira ezisobola okutuuka. Olina okubanga n'obwongo bukola very fast okitegedde nti buli kimu oba olina okkiyiga mu bwangu n'okikwata n'osobola okweyanguyiriza obulamu nti n'omuntu eyandikuyambye wakusangira n'akola ki n'akuyamba. Kati n'ezo mapusi nzijukira lumu twafunako mukwano gwaffe yatukubira nga ayagala tumulabireko sisita we naye nga gye babeera wala nnyo okuva mu kawuna actually ng'eyo distance ndoze eringa essaawa bbiri naye olwa trains electric trains ziri very fast ng'essaawa eyo osobola okukozesa dakiika nga 3 kutuukayo naye omanyi nti twagendera ku maapu nga tusoma bw'otuuka n'oswikinga train noddamu eno leeni ebinyumu ebyo nti singa tetwali bajjagujago yanimudde kizibu okola ki okutuukayo. Kati ate n'ekirala Lilian olina okubeera focused. Bw'oba ng'ovudde wano ng'ogambye ogenda kutambula ogenda Nairobi ogenze kufungula buviiri bw'abakyala manya ki ky'ogenza okukola ki tomangamanga kubanga mu kumangamanga okwo olumu mwe bagenda okukubbira bakuyingiza ebintu ebitakola ki ebitali byo. Bw'oba ovudde wano ng'ogenze
kukola ate todda mu byakola bwa malaaya kubanga si kyekyakola kyekyakutwala mmanya nti olina focus yo oba ogenze kukola nga bwe target waako olwekyo kyennyini kyokoze ki kyobadde osazirewo ngagenda kale osobola okukyusaamu naye beera focus ku kiki kyokola ki kyoyagala kubanga abantu abasinga bagenda n'atambula naye nga n'ekimu kiteekakola ki ekimanyi aganze sifaayo kyonna kyenaasanga kyenakola ki kyenakola which is okay but at the end of the day bwokifuna are you focused olina plan nti kakati mu mwaka guno wenkola ki yagala ate kiveeko nkole kiri oba gwobeera obulamu bwo obutwala nga bwe bujja you live each day as it comes kati ate nno wekituuka kufa abakyala olumu otuuka bw'obanga toli focused ekyo ky'ogamba ojja kulaba buli kimu mukyala olaba abavuga emmotoka eziri ku mwaka 2020 bw'olaba oli ali ku 2020 kugamba nfunye ono kubanga alina akugambyeko okugamba ono ogamba uganda kyokka ekikututte kiyinza nobanga tawiiki naye ate n'osigaye n'ova ne ku mulamwa nga tetebigenda nakuyamba so oba sente zo zonna nosula oba ne bazikuba n'otuuka ng'omaze ebbanga ebulaaya naye ng'abantu bewalekayo bakwesunga ogenda okudda nga gawalayi tolina nakyo oleese tolina kyofunyeemu nga buli omu weekweka na bwekwesi so okugjako ababa bafunye ebizibu naye nga woba buli omu olina okukozesa chansi ye mpozi nekirala mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Yes, mweyongere okutulaba bannange ebirungi bikyali kimu kankati mpozi nekirala mbadde ndowooza nti wandiyongedde n'otubuulirako ekyandiyetaagisizza kola ki skills ki oba bintu ki kubanga tuva wano nze nasoma of course nina digiri nnya nina ne phd ni dokita naye bwe ŋŋenda eyo obwa dokita bwange obwo oba ki kyewandi tuwabuddemu naddala kati nga ababa basomyeko nti bwe ŋŋenda genda kukola oba mulimu gwe nnina era bwe ŋŋendukolere mpozi ekintu ekyo tujja kyogerako mu ngeri ya mirundi ebiri kisinziira papasi kikyogendeddeko nga bwebagambye bw'omanya ekikututte oyinza okuba ng'ogenze kusoma nga papasi yo obadde olina ebitabo byogegerinnya oyagala oyongereko eyokutaano kati kitegeeza mu bintu byonna byopulaninga your focus is studying but how do you cope up? Do you need extra skills for you to accentuate your studies olina kyewetaaga okwongera kusoma okusobola okubeerayo eri nga tobonyebonye kyobuuza kati ekyokulabirako olina okubeera ngaolinayo skills banda yensonga lwaki tukola Sisters Empowerment Show skills zino zetubagamba nti ng'obyeko ebitabo olinayo ekintu ekirala kyosobola okukola ekyokulabirako abamu kulima muva wano nga mugamba tugenze kunoonya kyeyo naye nga tosobola wadde okusiba enviiri kazi ali eyo muwala wabula onoonya kimunzi njala kulinnya bbaati naye nga tomanyi nti bw'otuuka mu nsi eno olina ebisaanyizo byolina okuba nabyo okusobola okukola ovudde wano oba wasoma ki oba tewasoma naye nga tosobola kufuna mulimu ogwo gwe wasomerera kitegeeza ogenda kutandika okwefaalinga ku mirimu gino gye tuyita tulano egyawansi naye nga gyo gye girimu ssente ebulaali era ffenna gye twenyumirizaamu omuntu omugamba n'agamba nti ze twena kasita tuba tukola ki kifuna ssente yakuwa ekyokulabirako abantu abasomye abasinga tebasobola kusiba nviiri na mukazi naye nga ate okusiba enviiri ogenda mu nsi ezo ez'ebweru kulimu ki ssente oyinza okuba ng'osoma naye ng'oyinza okufuna empisa wadde ng'eyo najja omuntu n'akugamba ezo enviiri z'osiba osobola ozisiba towanyiza mulimu ogenda nazisibirawa muwo lwosula oba yagenda kutwala ezo sente n'ozisula ate nga naye student oba aba namunsi ndala yes oba nga musomaeri naye nga noonya omuntu asobola omusiba ki enviiri ezo so watanga abantu abatulabeeyo bw'oba ng'onaatambula z'amagezi genkuwa beerayo ne extra skill bw'oba mukazi manyayo ebintu ebyali osobola okukola osobola okukola meka osobola okutunda osobola okusiba enviiri kubanga emirimu egyo n'emikono mu nsi ezo ez'ebweru
ate mulimu n'ebintu ebimu bye tukola nti olina okusiimula ennyumba, olina okuwoza ebintu, otegedde, olina n'okufumba. Kati otuuka nga olumu okyalinako ku budde okuprosesingamu ebyempapula zo okufuna buli omulimu oli abakututte nga okyalinda ku mpapula pamiti ki naye nga waliwo ekintu kyewandibadde ogira ng'okola ezo sente nazo n'oziyingiza nizosanga housemate akugamba maybe oba akusuza agamba ogira omusiimulirako onongooserezaako ewaka wano oba omudabiriramako ku mwana wange oba olina okuba omuyonjo okulabirira omwana n'okufumba ng'ate bino ebintu weewuunye nga twakula tubikola naye lwakuba nti olaba ng'ovudde e Uganda olowooza omaze nti ate bo tebabikola ate nga byebya bulijjo so tulina okuba nga buli kimu luyala osobola okikola opportunity weekukwatira otandika nekyo paka weokola ki wotuuka ku kyobagala nze mpozi okusharinga naawe ku nsonga eyo kange my life experience gye nafuna eyo skill gyogambye nti zino skills bazadde baffe ze bakola batuyigiriza okufumba okwoza teziandalukinga naye ate bwotuuka eyo ziyinza okuyamba nze bwe nagenda mu US nali mbina kati nze bwe nagenda mu US program gye nabikole yali sponsored fully sponsored naye ekyanneewuunyisa nti we nafuna okusula mukwano gwange bwe yandikomendinga omukyala bwe natuukawo nga manyi ngenda kusasula rent naŋŋamba ndudeizi osobola okundabirirako ku mwana wange mu mutima gwange nenga nze nina abaana basatu kati ono omwana omu yanannema kati nga ye bambi ali very busy nga bwomanyi abo abantu bebweru babeera busy kati ate okusoma omwana naye nga ngamba mutwale kubanga wano wetusula ku nyumba otambulawo ebigere nga 10 okutuuka bus stop weeri naye lwakubanga abeera busy talina buki bwebudde obwo n'okumukimawo asobola okwereeta naye kati ayagala kumuzuukusangako kuki ku makya agende wali ku bus stop then bw'aba akomyewo nga maama we taliiwo ogira omubeerabeerako awo obeere naye ate nga nange embeeramu mu nnyumba wamba mmaze okukola ki okusoma ne ngamba osindisa sitami nange nga mugamba ekyo nkisobola kati nangamba omanyi njagala kuleeta muntu anansimulirangako kuki ku nnyumba yange nanjolezangako ne ku ngoyi ate okoza engoyi nga zamashini kati nenegamba omukazi ono alina ekitaamu oba kiki because okoze engoye kwali kwa mashini n'okulongoosa ennyumba buli kimu ekikola kikola ki kwekiri nekugamba nze nja kukola ki nja kubikola okimanyi nti no nze yali alina okusasula rent n'amaliriza nga ngamba tosasula rent ebyo byoba okola ki obyokolera ate nga sibikolanga muddu bino nga ffe gwe tukozesa wano abakozi abatuyambako you do it at will olunaku bwe lukyanga tayagala kusiimula nnyumba n'osobola ogisiimula olumu of course ebeera clean kati omwana ono si ye mwana omuto nti yali yeetaaga omwana atambula asoma asobola okwogera nti njagala kunywa kakyayinja kale lwaki ndeese example abamu bayinza okunsekerera eyo naye nze am proud of my story nti saakalubiriza muntu sabba muntu naye ate skill yange gye nali nina nti nsobola okulongoosa actually ng'alaba gyensula room yange wayonjo nangamba banangisenga ojja n'otegekerako ku ddiiro lyange nangamba African women mwina engeri gye baabakuza kati ze zino skills zetukola ki zetubagamba nti gwoyinza okubeera wano ng'osobola okusiimula ng'olowooza nja kugenda afuna omulimu nze saafuna mulimu lyange kati ogwo gwe gwalimu omulimu nga sisasula rent dola nga 8 rwenda ze nali nina okusasula kati nga mmwe abamanyi Washington DC how expensive it is namaliriza nsulira ki bwereere kati esente zange ze nali nina okusasula gwe gwalimu omulimu nali nange ninga afuna muki nenzikolamu ebintu ebirala bannange eno Sisters Empowerment Show subscribe like share comment waliwo ekipya akaterekeka abantu abali eyo ng'ategeka nti ayagala genda Bulaaya oba alina gwawuliddeko nti anaatambula
ng'obadde ng'ofolowinga puroguramu eno bintu ki Daisy leero akatalekeka kewandiirese ng'ogamba abatulaba? Mpozi abalungi abatulaba ngenda kubawaayo ebintu bibiri mu kukomekkereza. Ekisooka ngenda bagamba nti oba onootambula mbeera n'ekigendererwa ategezaako okulaba ng'okituukiriza. Togwirana na muntu yenna alina kugamba nti okugenda ebweru kuliko ssente, because buli muntu yenna nze mu kulaba okwange yandibadde agendako n'afuna exposure y'ebweru n'amanya nti mu ssente omuntu tazijja kumuteeka. Era bannange abantu abali abalungi abatulaba nja beegayirira nti omuntu kuko bw'aba ali Bulaaya n'akuweerezaayo wadde akasente koyita nti katono kasimbe, kubanga tekaba kangu kukola ki kufuna mu mbeera yonna. Ekyokubiri, bw'oba ng'onootambula oba ng'otambudde gezaako okufuna network, social networks, kubanga oyinza okugenda ng'ekikututte kimu naye network ate nekuzibula obwongo n'ogamba guno omukisa osobola okukozesa n'okola kino. Olumu n'ova nayo naye abo abantu b'okreatinze nabo network oba bannayuganda oba si bannayuganda ate ne bakuyamba nti bw'oliba onodde oba olina ky'oyagala okutumya n'okitumya. Ekyokulabirako kati tetutya ne bwe tuba tetugenze China tulinayo contacts nti wagezaako okunoonyereza ku bantu abalungi nti bwenaaba nga sisobodde kudda ono nsobola omukola ki omutumya ekintu kyange n'akinguliza. Kwegamba ne bw'oba nti otuuse mu environment ng'obeera n'abantu weeyise bulungi, oba oli awo bw'oliba ng'otuuse kagambe ng'ozzeeyo abantu abate b'osobola okukola ki okutuukiramu. Naye mu byonna byonna gezaako okulaba nti no obeera organized mu kintu kyonna ky'okola eky'okutambula, kubanga buli lw'obeera nga toli organized okutambula kujja kukutama. Manya ki ky'olina okusitula bw'oba oli mulwadde situla eddagala. Bw'oba nga ogenda mu nsi nga weather mbi, it's winter, genda ne warm clothing weebuuze. Ate nno munaye warm clothing zogere nali manyi muno mu Uganda tezirimu. Mweziri ogenda n'ozisanga eyo muzibiki buli kimu wane Uganda wekifunda nali manyi nabya bbeeyi nnyo naye saagala nakwogera. So weebuuze ate ogende ng'oli prepared, kwegamba oleme kutuuka eri n'akasente kakatono ate kobadde nako okazi mu kugula ebitandika naye nga tonnaba establishinga. Bw'oyogera ku kyobulamu ekyo kye nalaba nti abantu beeri tebalina malaria, tebalina musujja gwa nsiri. So ensonga lwaki ebiseera ebisinga oba otambula kiba kirungi n'otambula oba ne weegemesa first malaria then n'otambula nalyo. Kuba oyinza oba nga ogenze nagwoye omusujja ne gukwatira eri kati batandika okujjanja abakebera naye nga bebakebera tebabiraba simply because bo obulwadde tebabumanyi. Ate ne system zaabwe zikola njawulo mu ngeri ya njawulo. Wano w'otambulira ogende eddagala oligule wali mu kafamasi ka maama Beeka eri okufuna eddagala process ya njawulo. Olina okulaba physician, balina okusooka ne bakukebera ate simanyi okola otya insurance. Kati kyokolaba nga bw'oba onootambula ng'olina obulwadde tambula neki n'eddagala lyo wakiri banange ebintu tebisobola kuggwayo naye ffe tugenda tubasunirako ki mpola mpola. Bwe tuba nga kyetwogedde teki-applyinga ku papasi yo gy'otambulidde totunenya kugamba nti abo byeboogera tebikola ki tebiriyo. Tetusobola kwogera ku biri mutendera gwa muntu nze ntambudde ngenze kukola kino oba abamu bagenze ku mission za kurwana, abalala bagenze ku za bulwadde, abatutte mulwadde we. Kwegamba buli omu alina reason yanjawulo emutambuza naye bye tubadde tugezaako baleetera bisobola okukwata ku buli group y'omuntu atambula. Weebale nnyo weebalire ddala. Eno ddala ye Sisters Empowerment Show ndowooza abadde balaba muli empowered oba waliyo ali eyo eyandiyagadde okulaba biki bye twogedde ng'ojja kumunyumizaako at least manya ajja kubanga waliwo ekimu oba ebibiri kyakola ki kyafunamu oba kyayigamu. Teweerabira ku subscribinga, ku like, share, comment. Oba oli eyo ng'olina story eyiyo gy'oyagala tukapturinga obuulire ku bantu abalala naawe tukwaniriza ku mukutu gwaffe gendako otubuulire amasimu gaffe
eggali okwo otukubira ku kasimu ne tulaba engeri gye tukikwasaganya. So Daisy tweyanziza nnyo tweyanze beebale nnyo experience manyi tebiggwaayo ebirala bikyajja. Mwebale nnyo mwebale ddala.